Museveni yayonoonye Uganda abantu yabakuza ekyejo mu nsinga Rwanda toyinza kugenda nga weebambye bw'otyo mbaana nga Sheebah kyakola n'oyimbayo n'eddembe mu Uganda lyayitiira. Sheebah n'abalala abayimba mu masomero amazima bajjayo akasente. Complaint yavaayo nti bayimba ngenda okulaba nga ate bambi ne public getting concerned about the way artists gye bakola ng'ovuddeko okwambala bazinaazina ebintuntu ne beekolera obusolosolo ku stage ebintu ebiri nasite. Bwe babagamba ko Sheebah avaayo kwewolereza nze nakulamba naabona nakamanga ente nalaawanga embuzi biki bwe bityo. Kyokka ate n'agenda ku Facebook naye kuba ekifaananyi ng'ayambadde olugoye oluwanvu ekitegeeza nti akikola kasonso n'empamvu azirina. Kati nze ndi artist bwe mba nkola jokes mmanya wa wendi, bwe nyimirire wa Muhanji mmanya, bwe nyimirira Mbaana mmanya, n'ennyambala bwe yandibadde n'ebikolebwa. Bw'obeera mu mabaala mansula ne bw'ogenda Mbaana abato yambala bulungi, sigamba gomesi naye yambala mu ngeri ekuweesa ekitiibwa kubanga bali baba baana bato ate mulembe tuzimba muzimbe. Kati agenda ayimbire nnyina ne baganda be. Nze Sheebah amagezi genkuwa genda okole pate ewaka kasooyi na baganda bangi jamu engoye bakunamire nga bw'obadde okola abaana baffe va mu baana baffe balaga amakugunyu ne wininwagi naawerekera awo. Omukazi tanyuma nga ayambadde bubi mpozi nga muli mabaala kuba mbaira n'abawonoonefu bannammwe era eyo siina buzibu naye bamma genda Mbaana baffe temubakunamira. Minisitule yalina obuyinza kubanga bebakama baffe. Gavumenti yeri mu ttaka twagironda Museveni n'alayira ne minisitule n'azissaawo ate onaawakana ki ng'egambye. Abayimbi baddeyo beetereeze ogenda Mbaana onywa enjaga tonagenda ku stage abaana bakulaba baana bato tubeere ekyokulabirako. Ekintu kyonna kyokolera mu maaso g'omwana omuto naye kyakoppa oba njaga oba mwenge oba ttatu ekikwewuunyisa tudrivinga society neekola ebintu bye twagala. Nze natandika okwogera ebintu bya Benz ng'asaaga but today wokyegendeza every person naddala baserebu bwolabako they are buying Benz buli Benz kubanga natandika okyogera ng'asaaga status Benz natandika bajerega buli agula emmotoka kati aswala okulaga emmotoka ya Toyota ogenda okulanga alaze Benz kubanga amanyi waliwo yakola ki ate olwo kiti ekya ku baana abato. Njagala Sheebah nagaka video ba wininwagi ng'atadde kawali kawalake ng'akanyenyeza amabina nga kyatera okukola mu baana bafe. Baalaga omwana wa senior 3 nga seba atudde ku tuleera namba jigijawo nempulira bubi. Njagala abikole muwala we yali akutaka nti niwininwagi omumanyi because zino motoka z'aba China ezakajja zezitipi nga bazitaani sino truck omwana akutwa sidi ate lwe bambi yanyumirwa so ng'ate wini mwana so twagala omulimu gubeere mulungi nemanya wa woolaga buli omu alina obulamu mwayita ensonga ali nti banne ngenda kutereeza ku nnyambala sikigamba nti sijjabakira abaana bamwe arrogantly so kati ne booking z'abadde alina zifudde ni sente yazifiiriddwa minisitule tefiirwa. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.